bobulira because akonye ku kayanja akonye ku gundi problem who is safe si mu church muka Uganda yonna every department buli kimu kyayingiramu duplication lwakwanti kati bana basumba ne church be bali mu butaala but buli kimu kyayingiramu duplication naye on top of whatever we've said competition yaleeta obuzibu. Competition in what sense? Competition mu makanisa ani asinga abantu, ani asinga emmotoka ennene, ani asinga material stuff. Interest says they forgot that church to another church is completion. Nti pastor tugeze, I'm giving an example. Pastor Mugudwa bwatandika wane kanisa. Pastor Male bwagitandika wali. It is not a competition. Si kuvuganya. It's a completion. Oh no, ayongeddeyo mulimu gwono. This is not a business. Naye kasita material yabatandika okubayingira mu mutwe. Ne batandika okubuuza ani alinnya ennyonyi ezisinga obungi. Ani ayina kino, ani ayina kino, ani ayina kino. Kati okuvuganya kasita kujjawo. Mutandika okwerangira bitutamanyi oba bituufu oba si bituufu. Kozesa ekigambo kino. They are pure religious merchants doing business under guise of religion. Ebizibu by'abantu ye capital waabwe aba bafere. Osegera nti mu competition waabwe wakati mu kuvuganya kubanga wetwatandikira church traditional churches nga ziri wano. Gwe ddayo kebere emisingi kwe zalinga zitambulira. Then comparing ne churches etuyina wano. One, bogenda ku Erubaga. Bwe bajja wano bakola ekkanisa bakola eklezia ne bagizimba okuli ow'emyoyo. Namanya nti obumala okuli ow'emyoyo omuntu ajja kulwala nga physically ne bateekawo eddwaliro. Bwe bamanya nti omuntu bajja kuzaala abaana bajja kwetaaga okusoma ne bateekawo essomero. Ontegeera bwe ne bamanya nti omuntu ajja kwetaaga okukulaakulana ne bateekawo banka. Kye kimu n'abaprotestanti kakati bw'ogenda n'obuuza bano abaffe nti bw'omaliriza okukola ekkanisa then uzaako ki aba society ogiyamba otya bw'omaliriza ogya musanga azimbye ennyumba nene nyonyonyonyo eringa hoteli kasoke nkusala ekirimi ogya kumusanga nga kyobula bali bamanya nti katonda ayita mu bo naye waliwo ebintu ebira katonda mwayita ti omuntu omulwadde wa sirimu ayina okugenda mu ddwaliro kwe kumusikolera eddwaliro nti omwana yeetaaga okuyita okusoma. Actually Bible eri very interesting. Yesu alina bwe yatuuka nga teyeetaaga kusabira muntu yenna, nga teyeetaaga kubikula Bible, nga yeetaaga kujjamu musipi nga waliwo abeetaaga embooko. Kati si buli kintu tikivaawo na kusaba na kusiba. Waliwo ebivaawo n'embooko, waliwo ebivaawo n'eddwaliro, waliwo ebivaawo n'essomero. Naye ffe bano abaffe bakutte abantu baffe abali desperate, abali mu bwavu brought by embeera nga gye tulimu. Kati bo ne bagamba kati wano tugenda kwegaggawaza kati mu competition y'okwegaggawaza ani asinga kyovula bane bino olaba buno obufumbo lwaki marriage institution yegudde bo bennyini be bagisudde. One, ogenda n'otuuka n'owulira eggulire nti omusumba kuba marriage institution n'egwa wansi ne bagamba kati ate tugenda kukola mass wedding. Mass wedding ne bafuna abantu tebamaze bateekateeka bona ogenda n'okola research n'obabuuza mass wedding bwe mufollowings abantu abo mwaga soko simbe wakati kamalo kuwabulamu Katonda. Conclusion yange eri bweti abasumba baffe bwe mutave mu competition ne mumanya nti ekyabaleeta kuba those guys are smart. Omuntu yenna asobola okuddira Bible n'ogisoma n'ogitegeera n'ogifuula ennenge kitegeeza you are smart. Gw'omuntu y'omu osobola okugizza ku mulamwa abantu baffe ne baddamu okukkiriza mu waliwo kyembadde omali oconnecting n'ekyo ogambye endiga ziri innocent era bo bali innocent bali desperate. So how are we not going to lose the faith? Kati kansoke nkubulire kino agenze n'awaana Catholic Church lindako ogiwadde ogiwanye nti bo balina emisingi bazimba amasomero ne bazimba amalwaliro. Omukatuliki omwava alwale agende Rubaga oba Ensambya, omwanglikano omwava alwale agende Mmengo alabe oba anaasobola okujjanjabirwayo. Oyogerera mu mulembe ki guno nze njogera ku mulembe babitirawo foundation kyebakifuula n'ekyekyalina n'obulokole we bwatandikira on very good foundation nga babuulira njiri yakwenenya tobba tokola ki but along the way ne sweepinga actually zino religious faiths endala kati zikopye balokole nazo zitandise kubba era nazo zifuuse as ruthless as these.
abalokole tebasobola kuzimba malwaliro mbulira lwaki omusingi guli nti Yesu alokola era awonya kati bw'ozimba eddwaliro kakati ate ozimba eddwaliro akati ate okuwonya kuba okuwonya kwe kuleeta abantu abanoonya okuwona buuza nze nava kuno nali ne kakana emyaka ena ebyamagero byalinga bipande